Yes mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Hi guys, welcome to Sharifa manager omulamba yamanyi oluzungu, manager wa Hosh Fashions. Welcome to our YouTube channel. Tuli mu kanyomero ka tujitani spend a day with Opushifa, job interview, day to day life, tukyogereko what kyonna kyekiri. Tuli ku our new baby branch bannange omugalanda. Tuli wano opposite KCCA Machindi guys, so we are here. Omutima kuli ku mmere yimuka kogendeyo ontadde ku bunkenke njogera ebyange mama tufudde yonna agitadde eri bannange gendayo si gwali bwotyo kyova olaba abakusaba bakutwale wamma mikwano tuzze kubanga tu interviewinga sebo jje baleko obadde tonnengera mbadde nvuddewo naye tulina nabawala tugenda okuinterviewingako abayise bogenda opima batudde awo naye nga batuuse late we agreed sawa like twade to agree nze sawa mmeka 5 ez'okumakya so tuli mu sawa mmeka nyingi nnyo naye nga katutandike n'omuntu asooka so twabagambye ekyaffe like I told you nti lwaki tukikola mu camera. 1 security yaffe nti omuntu twabagaye bajje ne ID but for our security. 2 tugenda kubeera tukolera mu camera teri wogyewala whether you want or not era oba togyagala era otuwa reasons lwaki togyagala. So Sharifa tutandike soka weeyanjule. Namusizaako bonna abatulaba Hosh Fashions Umbrella Culture manager Sharifa. Tugenda kola job interview neba new employee baffe nsaba kigenda bulungi era nga tujja funa abakozi abatungi era abatuufu betunakolanga nabo wano Hosh Fashions Umbrella Culture. We are opening our new branch soon, so twagala we are open grand opening soon. Grand opening soon. Toyogera bya soon, yogera bya kati. Abantu baleke balinde. So twagala tutuuke nga buli kimu kiri set nga tukyagaba mirimu mipya. Naye nga tulina abato betutrainings nga tutuukira buli kimu nga kiri set nga abakola we bali tugenda okukolanga nabo. Kati twagala tubafunire wano nga buli omu amanyi kye yajja okukolera nga yakyogerako tuleme tandika kukola agamba ebyo temwabiŋŋambako nti bigenda kubeera part of my job at Hosh Fashions Umbrella Culture. Tufuna omuntu ng'akoleka naye era kati tugenda tandika kubanga tukola na camera content kati buli business eri mu camera kati tugenda batukolera mu camera. Business zaffe zonna za camera ebbanga lyonna we've been in camera satajagala we not willing to work with some. Vale tulindirire nga bigenda otambula naye nga bino byonna tukiyitamu kino because you people tubonyeebonye n'abakozi simanyi n'oŋŋamba kuwandiika seri ku bakozi wadde n'abakozesa tebabeera perfect. N'abakozesa tebaba perfect but you people we've suffered. Tusanyusa okulaba. Bulungi osiriet. So ndoza tuleko wano. Jango tuleko wano. Amannya gwani? Nabadda Maureen. Watambuddeko ne ID. Batuweeko ku ID. She's called Nabadda Maureen. Okay.
Ezo zino empya idea. Okay, nabadda Maureen. Nabadda nkozi nabadda beddira ki? Mpologoma. Oli Muganda? Wallahi, you don't look to be Muganda. Batera okigamba. Wallahi, fe Abaganda totufaanana nnyo bulungi. Nabadda Maureen, then let me do this if you need a copy. Tekirina buzibu bwonna for me take your copy of the ID. Okay, Nabadda, you're welcome to Hosh Fashions and Bridal. This is one of our branches. Tuera looking forward okukizimba tukole more and more with God willing. So tuli wano tuyita muka process kano because naffe twagala nnyo okukola n'abantu nga ddala tukikakasiza nti tulikola n'abantu abaagala. Tetukyayagala kukola n'abantu nga tubakase, tetwagala kukola n'abantu. Such people we need to remind every day nti munnange gwe yatusaba omulimu. So tuyita mukana akantu. Secondly, we mentioned what tulabiddewo okujja. Like how did you get to know us? Nasooka nekulabako ko emabegako. Era ku mikolo. Ku mukolo? Yeah. Ewwa. Nabadda wandabawa. Ebibadde byakulaba eyo. Yes. Kati? Tatongambyeyo nga nkola ki? Yesterday. Ngoli ku bino ebyabukedde, right? Ebya surprise? Ebyabukedde. Nali nkola ki ku bukedde? Nze sibanko ku bukedde. Then, yesterday nabadde ku live. Nempulira ngo. Naye toyogera mpola tetukuwulira. Okay. Yesterday nabadde ku live. Nempulira ngo gamba weetaagala abantu ab'okuyambako. Yes. Nempulira namba. Kusindikira message ku WhatsApp. Yesterday. Obusanga wabadde toli obusanga oli busy. Mutanzira. Then nekubira today. Okay. Ewadi wasindiseeko ne message. Hey. Okay. So Nabadda, Sharifa, you have the first questions is soka. Okerako kuli kutya? Eddoboozi lyo Sharifa. Okerako. Kikuyisa kitya? As in the morning time. Kisinzira obudde bwe mba mpeereddwa. Wemanyirira kale oyina oba omuna oluusi omuntu bwe wamanyira kati ng'omuntu gwegolokera ku mukaaga kati okkalaba omulimu ebagenda ne bagamba munaaye ffe ekifo saawa emu tuba tuguddewo. Nedda. Nsobola okukeera. Kati tugambe Hosh Fashions and Bridal Culture eggulawo ssaawa 2. Leeti obudde manager yabwewa 2. Omanyi lwaki twaganya okuggulawo ku makya ennyo kale as early as you can. Okay, for a start tugenda kuba 2 kati maaso gye bujja tetulina mbeera egenda tulemesa kuggulawo kwemu. We target these people abakeera because mune naffe mu business tubala nange kyali kintuuseeko nti mulimu abantu abakeera okugenda okukola babeera mu mamotoka ne gakwata jaamu. Kati abantu abo tumanya nti waba mu jaamu alaba bw'alaba naga ngira nno nfuna obudde mpitire awo ndaba like ndabye akagomesi. Jjukira ate gwe bw'oba okeera business erabika nnyo because amaduuka si mangi nti magule at that moment. Kati olina engeri by'otimbye gye biba birabika amangu. Then lwaki kati naye n'akiteeka mu mutwe nti nja kunnyukira awo nava ku mulimo. Oba kimanya agenda kukusangawo oba agenda kusangawo n'enkeera. Okitegedde. So kati ekyokeera kiri so important. Ate time nebeera nga yeeyo eri consistency. Si leero kuggulawo kwemu enkya kunnya luli 6 luli tumale kukubira omuntu like twagala omuntu atwala omulimo nti mulimo. Sharifa okimaze ekyokeera what else agambye asobola okukeera. Time gy'omugambye
ali flexible bwagambye. Flexible kati nga bwolaba azini tuli mukola bridal ngoye bikiye gomesi mishanana public holiday tezitera kutukolako ife kale azin nga mu zi bridals public zone kale fe public basabi holiday tetusi bridal kaka tugambe fe ba service providers ennaku enkulu ate feze tukola era fe olumu abantu baba balya Christmas nga fate nga naffe wetugambira nti bane tuli mu ka sizoni by chance ma offices zigaddewo ate fe oli agaddewo office ate lwagenda kati agaddewo office ku mulimo ne lwagamba nti since I'm free kangendeko ku shopping ye lwafunye obudde kati fe tulinda abo kati omuntu atajja kugamba nze bwe sirya Christmas nze Valentine bwe siba ku Valentine Christmas is okay we discuss. That's why bwe tuba tukozesa abantu sometimes olwo kyetulina naffe kigwana tusobola obba n'abasiraamu n'abatali ne tumanya nti bwe tuba mu yidi kati ate gwe atali musiraamu totugamba nti ne yidi ogyagala kati ekyo tweyawuzaamwe ne tugamba nti kati tiimu abatali basiraamu balye Christmas fe abasiraamu tusigale muki ku mulimu then ne tutuuka ne tugamba nti kale abalya yidi bano balye kino like that so fe ebiseera ebisinga ennaku zitusanga tukola okitegedde kati ekyo okyogerako ki ekyennaku enkulu waliyo omuntu nga ye ennaku enkulu zonna azirya Valentine eza bano abaafa aba Heroes Day like Heroes Day ajagala Mother's Day talinayo na mwana gwe yali aleza amwagala Mother's Day kati kiri kitya just omugambe n'amazzi for all of us nze nfuna ekinene kiri kitya ekyo ensonga sirina lunaku lwekisobola kukola because nsuubira nti mukola era mulwamu ennaku nawe ezogamba mumanyi ekiriwo okusinziira ku mirimu gye tukola gundi agenda wumula ku luno gundi awumule ku luli tubitunulamu kuba naffe tuli bantu naye tetwagala muntu akikulembeze nti fe okituteekeko tukugambirawo nti banne tufudde yidi kyokka era tukola kyokka nga gwe akaabira yidi egwe Maureen Christmas ejje ogikaabire Valentine ejje ogikaabire okitegeera so ffe twagala omuntu akulembeza omulimu nti naye ba Valentine olina omuntu wo mugambe ensooka kukola by the way ekyo kituweesa ne respect abasajja okimuteekamu nti job first bonnyukamu mumanyi Valentine zammwe gye munaazikwatira ng'onnyuse okitegedde gwe wennyini ate gwe olina otwalayo ekirabo kya Valentine so kati Sharifa nige toyogera bya maaso yogera ku kino tonyiiza manager Sharifa just gwalina oku interviewinga manager naye maama ate naye wennyini weetaaga interview kati baama kaakati mukwano ekyennaku enkulu otugambye oli flexible ekirala ekibuuzo ky'olina obeera luddawo nsula Nansana ovudde Nansana okujja Nansana kati Nansana how are you going to do it osobola oku like ng'omulimu ogufunye osobola kurelocatinga nobeera muno mu Bulenga wano toli Bulenga I mean branch ya sorry wano mu Makindye or near Makindye any place near Makindye Salama Buziga gy'obeera like is it like obeera nani n'omwami mu maka obeera wekka you rented so kitegeeza nti bw'ofuna omulimu ogujja mu gundi eyo willing to relocate okay then kwekyo okwadinga kwekyo she's willing to relocate bwagambye okwongerezaako kwekyo mu maaso awo enewe tulina interview eneesooka omuntu bwayita interview esooka then we test you for 3 months but those 3 months we cater for food and transport then netweka tugenda ku salary after 3 months nga tumanyi nti tugenda bala salary byogenda okukola obiyize n'ekirala ogumidde emyezi egyo 3 like tukwataganye tutya because naffe munnaye tusaasira abakola business
tukoyo okubanga omuntu wakajja nkyakuyigiriza ndikuwa skills zenkuwa osobola nozitwala ewalala ndi mukuwa skills okuguke nze nate bwe nkuwa omusaala okitegedde ng'olaba kiri fair kati mutusaasireko abazimba business wamma naye bwokitunula mu bwoba ggwe kitegeeza nsooka catering endyayo ne catering transport then ne tuyita myezi gibeemeka emyezi 3 bwe tuyita myezi 3 tulaba oyize mangu ofaayo communication tukwataganye then nga tuyoka tugenda ku salary okitegedde are you okay with that okisobola then on addition ku byensula after 3 months wegigwerako tugenda batuprovidinze home yaffe oli okay okuva mu muzigo gwo ojje ku home yaffe anti lindako akitugambe like we have to tugeze nti tuyina home ekituleetera home because tuko like shouting with workers yakugamba ko 2 abaguddewo n'atuuka 6 abantu teri kirumanga muntu akoze business nga bakasitoma be bakubira amasimu nti ekifo kiggale ng'olaba gwe wateekawo buli kimu bye batwala ebyokukozesa ekizimbe tobangibwa na rent naye just emmiya mukozi yasibyewo tubalaba nako abamu agenda out polo n'atasula we mukazigo ke n'asula wa daddi kati n'atakeera n'anyumirwa ekifuba kya daddi bannange bw'abika daddi bwamuzaako blanket kati mukwano omuntu woba weesuza osobola okwekomiitinga obudde bwe twogedde noteewa ofu ze tutasuubidde ze tutaabaze ze tutamagizeeko nze ndowooza nsobola olowooza gyemyezi egyo 3 mwe tulabira omuntu obusobozi bwe wano mu bigambo ffenna tusobola nze mu bigambo nyumya obunyumya nsobola n'okubuusa ennyonyi nga tunyumya naye ngamba nsituke ngibuuse okitegeera so Sharifa byonna agamba abisobola olina ekibuuzo ekirala then ekirala naffe tuddako ku saidi yaffe nze nga nze ekisookera ddala omuntu bw'oba mukozi mulungi nze ng'omuntu njagala abantu naye mbakeepinga distance si lwakuba nattima naye nkimanya ekiva tetwagala muntu agenda kyayira banneiba actually omuntu ojja kwesanga ne bweyagala okyalya nabo tebaagala because ogiraba environment gye tulimu it is very busy naye omukozi wamuleka muli nedduuka walina otuula omusanga ku saaluuni wansi ng'ekyalo kyonna bakwano be okuggyako okunnimba ddala muba munyumyaki of course mba munyumya ku boss yakuwa omulimu all in all saagala kwongeya anyway oba kibanyonyola ntya kati Sharifa ozze wano bwe nfuluma ne nkusanga wali tugeze wa mama Kisooto mwina mboozi kimuli ba mukwano kwa kati for example olaba nze amanyidde mama Kisooto tuli myaka 6 tonsanze eyo 6 years down the road we know each other tetulina mboozi we are too busy kati gongamba otya nti emboozi ogirina mugenda nnyumya kuki ogenda mubuuza nti munnange neiba tugambire boosi emaali yawedde watusuubulire like what conversation ate ojja kwesanga naye tayagala by the way kati twagala muntu akola mikwano wano nosala ekkubo nodda somehow we keep it classy gwe tofaayo oba customer ayingidde oba tayingidde sit where kyovola baweesanga nga ffe abamu ababakolera business nfa nayo nkuterewo aka TV okalaba okamalemu kkala naye si muntu kukyala wano wali ekitegeera some people tetuli comfortable nanga ali wano ayogera siri comfortable na muntu kunkyalira ninza okuba mu time yange erowooza mpulaniwo omuntu najja n'otuula wano okitegedde but wosanga omuntu nga mweyisinganya nkulamusiza nyabo nkulamusiza ssebo hello hi okitegedde tuula gy'olina okubeera wano nekifo like sit where you have to sit naye omusanga obutebe obulina obba munda abufulumiza ebweru akutte ne kutama tunuulira bakasitoma booli ayitawo n'ababala abakozi obamanyi Sharifa ngenda okudda nkomyewo nnyina bye ndowooza akunyumiza ebyafudde wooli ne wooli
nkumanyirawo nti nga bw'onyumya bali naye wabaddeyo emboozi ng'onyumya ku nze ontegedde kyekyenjogedde nti all in all saagala kungeeya ne museka okitegedde ffe twagala omuntu keep it classy toweemanyiza tetutegeeza kuba mukambobe na ttima but halo mbalamusiza babuuzeeko yitawo abantu baagala privacy yaabwe baagala eddembe lyabwe baagala space yaabwe okitegedde so kati kino kyo tukiina tetumanyi oba fuga bbi oba kimalako omulembe omuntu w'emirembe that's how we are okifunye ekibuuzo kyo so kyensuubira salary wow ekirala tukolera mu uniforms nga apron ezo oba ziri full tukola uniforms eziri full tusookera ne tugamba tukoze amasaati then oba ne jeans nemuteekako jeans like what it doesn't matter simanyi gwe oba okwambala uniform osinziira kwefaanana etya but toyina kufaayo ne bwe ziba bwe mba gye nkuwadde Sharika this is a job but of course nyina style I can't do that okay uniforms kati ate ozze ng'oŋŋamba uniform ze nayambala zirina faanana zitya sigenda kwennyonnyolako nja kukolera uniform kyekyo I'm not going to explain but twambala uniform because kati omuntu w'olabira nti designer look at the colors in the shop okitegedde olaba color theme y'edduuka kati bwe mba ne color theme y'edduuka ate I don't expect you okujja enkya gwe oli mu yero edduuka color lyogera ddala n'ekino kyogera ddala because nyina amaaso gange bye gaagala okulaba I have that feeling of the things I want to look at ate naawe njagala onnyumire kyovola bwe mba nnonda ndeete njagala kulonda quality so of course so akola uniform zigadi byengalye but gwe tekina ekikwatirako uniform kije ngenda okukola that is me so kati njagala mmanyi omuntu ali willing okwambala nga uniforms oba tali regardless nkoze uniform ki bwe mankola uniform I respect their people nga ye eve banga lyonna aveiringa ne sharias era bwe mamuwa uniform nkirespectinga ne muwa uniform efittinga muki ku ddiini ye ku religion ye oba oli sireeya era nkuwa uniform efittinga mbwa sireeyabo as long as uniform yange gye neerondedde kati ekyo kyogerako ki ndioke nakyo ekya uniform sisuubira nti olyokke nakyo why obuuza uniform aprons ezo ki nanti sometimes mulimu abantu nga bambala uniform oluusi t-shirt oluusi dress oluusi apron nga bwogiraba oluusi n'ogamba nti mumanyi leero njagala white leero njagala black leero njagala what era bwe bityo yes that's why nsosebuuza tugamba nti leero Friday twambala bati tuli mu weekend we gonna be casual smart tuli mu nnaku like office days ezo nnaku za mirimo like Monday eya Monday nga tukuba ku bikalu things like that okay ekya uniform ali okay uniform is fine then ekirala obadde okolawa badde nkolera mu town mu kibuga ng'ova Nansana n'okeera n'otuuka mu kibuga obadde okola mulimu ki badde ntunda ngoye ki zino ez'abakyala abawanvu empanvu dirazi ebitenjitenji dira ng'olina gw'okolera oba nga weekozesa badde nina omwami gwenkolera wali kuhamu gy'obadde okolera kati lwaki wavuddeyo omugagga yayawuzaamu edduuka nga takyasobola managinga abakozi 3 nga wafunze omugagga yalina abakozi 3 yes so kati hamu kasita yajja n'agamba sayidi eri ajagalamu ngato enajagalamu ngoye ate ng'omwami talina kapito wangata at the moment nga buli ngeri alina kusigalamu ngoye zali atunda abatooleko yes nasigazawo omukozi omu n'abatoolako ababiri kati yagoberedde gundi nsonyiwuyingiri yagoberedde biki okutoolako naga bano bagende bano basigala I'm not sure about that but naye walabidde awo nga bakugamba nti oli mu bagenda naye omuwala eyasigaddewo
babadde bamaze naye kabandoza like 4 years to 5 years. Ng'ate mwe muli bapyamu. Yes. Depending kwoli. Depending ku ye. Oba osanga ayinamu ne personal bundize nga y'omuntu n'agamba gundi kamute ne gundi kamute. Okay. So wabadde saadi nga bakusazeeko kyakuyisiza kitya? Kyampisiza bubi kubanga mbadde nga nfunawo ekyokulya yanze omuntu nga wenzija renti nga bw'omanyi kale nga wannyambako. Okay, nkitegedde ekintu ekyo. Lwaki? Kubanga munnaye nakyo tuba twagala tumanye nti ffe balungi ennyo okusinga gye wavudde. Kyekyabaddewo okuva ku ki mulimu guli. Naye nga nkitegedde point yo. Ti omuntu atuuka otutuuka ng'asalako bakozi. N'agamba owaayi ono ndudde naye ate simulinamu buzibu ku bbanga lye tutambudde. Kati nga osobola okubeera mu be basalako abagenda. Naye ng'oyagala okukola naawe osobola tugamba ebibyo tubimanye naffe ne tugamba tetujja kukusobola oba like munaye anti ofuna omukozi nga naye alina principles ze by'atayagala. Naawe otubuulirako nga gwe condition ezizo z'otakoleramu. Nuganze condition wetusikoleramu. Nga ki? Munnange. Anti bamanyi zitugamba oluvannyuma nga bo tebazitugamba mu ntandikwa. Anti omukozi asobola okuliira ewantu n'alekawo amasowaani n'omugaba banne ennyambo gyewo amasowaani n'akugamba nze saagala kundagira na kuntuma. Kati tukikola tutya nga omuntu teyeetumye tayiya ate tayagala na mutuma? Okitegedde embeera bwetyo? Ndoza kisinziira ku muntu nga y'omuntu kubanga tukulira mu families za njawulo. Nti omuntu asobola okuba nga ye baamukuza bulala oli baamukuza bulala oli baamukuza bulala. Osanga buli muntu aba n'engeri gye yakulamu nga y'omuntu. Oba n'abantu babadde ng'abeeramu nga y'omuntu. Kubeera mulimu ensonga ezimu kati at times tukola n'abawala omanyi abawala abamu balinamu obuntuntu nga womanyi gundi alinamu kali gundi alinamu kali oyinza obutakitwala nga kikulu kuba si kyekiba kikuleese n'otamuwa budde n'otamufaako n'ogamba si yakola ki si yandeeta n'obyesonyiwa kati oluusi kiva ku nkwatagana. Omanyi olumu abawala oluusi betusangawo nga bamazeewo kokabanga abankyogere batya sometimes tebatera kuba bangu aba alabanga gwe kataala olumu aba alabanga gwe kataala ate ng'oluusi ebintu ebimu tuyiga biyige osobola kumanya omuntu asobola okuyiga oluusi n'akusinga n'okusinga n'akuyita nako nga gwe omusomeseza oba n'obuba n'ogaana omusomesa n'obeera nga toyagala nga buli wakubuuza omuwa ki attitude. Anti kyobola baffe abamu bwe tukeera ne tuwa omuntu ekitiibwa nti manager. Naffe tutunulira obwa manager ne tubuwa omuntu ayagala bizinesi era ng'agyagaliza okubaawo. Omanyi omuntu wali abantu ng'ajja mu kifo naye nga tayagaliza wajja kubaawo nga gayamanyi oba tukoze oba tetukoze ffe ajja tuweeza ffe. Naye ne wabaawo omuntu ajja mu kintu ng'agattako nga ne ideas azikwana ga boss nyinake nalabye bwe kati olaba otya okitegeera. Then ekirala ffe tukolera mu kamera era tukola content era bw'otunula page zaffe twambala mu ngoye bujja kuca tugambe nti tuleese kati we are unveiling this gown mpya yazze tujambazeeko mu Nabadda. Nabadda twambalire mu gawuni eyo egenda mmunyumira. Nabadda ng'abagamba nze najja tunda ngoye kati bantaddeko n'ogw'okunnyambaza. Ffenna like twakyogedde ne ku kamera nsuubira batuwulidde. Tuli mu kamera ate ffenna tulanga. Bwe bukya ntulina ke tugenda okukola gundi katuulemu gwe kola oti gwe tukukwatira wali
tetusuubira muntu kugamba nti nze tebabinteekamu byabwe. Omanyi omuntu mumuleeta museka n'atuuka nga oba yanoonya wakolerako lutalo na beawalana nabo ate ffe tetubimanyi by the way era tubitunuulya ntulonda abantu tugamba ono akoleka naye ono ali shosho ono tujja sobola okitegeera. So kati ekyo kyogerako ki ekyokuteeka mu kamera? Ndi oke nakyo kuba nali nkikozeeko. Oli ekikozeeko? Yes. Osobola okulanga? Yeah. Okay. Kati ogenda kulanga omushanana. Kino kinyankole, this is kinyankole. Ekinyankole kyambara abatoolo n'abanyankole. Yeno outfit. Kati tusaba okirange tufune customer wano. Tuyinza nofuna wano customer ku kamera n'akigula. So twagala olange olugoye luno. Otulangiremukko. Luno lulina white, lulina gold and silver. Otulangire lusobola okwambala obimanyi wali obalabika babyambala ne gye babyambala. So kati kyeteekemu otulangire mu ngeri yo. Tulangire mu kale kyonna gwe londa gomesi yiyo gawuni yiino londa ekikwanguyira okulanga. Kyonna okusinziira ku biriwo byonna. Tap the screen tutapinga. Chameka ki? Omuntu wabanga akigula akitwala tukitunda 85. Then apangisa okwambala mushalifu okupangisa mmeka? Kale kisinziira byatwalirako kale. Tugambe kale tulupangisa 3. Then alugula 85 kati. Okay. Kakati omuntu nolira nnyo. Kakati bwetula mu kamera ffe tutufaako. Muje baliko ba sweet kansubire mena muli bulungi bakasitoma abafa abalungi. Kakati wano ku Hosh Fashions twabaleeteddeyo ekinyankole waneeno nga kirina colors, kirina this white ne gold, kirina which other color? Silver. Kirina eza still white nga limu silver. Ka silver kano eba silver, this one buno bulaba. Kati yo silver, then white, then gold. Yeah. Okay. Kirina colors 3. Kirina gold ono buno amayinja gano ge mulaba ne kiba ne silver, then white. Kikola ku mikolo gyonna gy'oba okyetaaza kikozesa omunene omutono size zonna zibeerawo. Tukipangisa emitwalo 3 oyo ayagala okupangisa ate nga ayagala okigula tukitunda emitwalo 85. Musobola okujja ne mukola orders wanene okuduuka kibeerawo oba osobola okukitumya ne bakidelivaringa ne bakikutuusaako wonna w'oba oli. Numbers zikwata. So, and I love the fact it doesn't matter oba tobedde perfect but oli promising. Omuntu omulala tagezaako agamba nze sibimanyi munaabinjigiriza okitegeera. So just olinayo ekibuuzo eri Nabadda. Okay. So Nabadda omwogerako ki out of 100 oba otuwe bundize like mutuwe Sharifa ayina ekibuuzo. Sharifa ayina So engoye zino ze tuli nga olabye it's selling ne hiring kupangisa n'okutunda. Kati wabeerawo engoye ezimu nga bolaba emishanana nga bwe tutandikirako eyo price gye tutandikirako eyo wansi nti 2.5 n'okwambuka ne gomasa 2.5. Kati waliwo ezo engoye ezina material ng'ali ize nga ffe abakola ng'osobola odwekunyiza wali mu baafu. Terugenda genda mu laundry tetugenda dusasulya sente. Abalikomezaawo. Nga bazizza customer takkirizibwa kwoza lugoye nalo. Teri customer yeeyoleza. Takkirizibwa. Yambala jamu abamu beeyambulya na ku dduuka.
asoba nga agenda ku mukolo nayitya wano ne tumwambaza ffe kyaffe kumugololera kumwambaza tulustiminze n'adduka ku mukolo then najja n'apaakinga tugeze asula ku kyalo nga n'engoye ze yazirese wano nazzaamu ezize ne tumuwa ID ye n'agenda. So kati olulira otya okunyako kweza engoye eziri simple. Not that, not this, not that one, not that, kale simplicity mulagire ku kino ekyabasajja ekinyarwanda. Kale the question is sobola okwoza just olesa engoye baba bazikomezaawo. Simple clothes. Of course. Kyasobola okwoza si zonna. By the way, kyonna kiri mu gundi yeemu nedda olaba naye waliwo kyekyo nga bw'ayogedde agamba ekyo ye tafuddeeyo. Tekiba nti asobola okwoza waliwo ezimu nga nawe tosobola ddukwata n'oluteeka. Anti agambye bw'ojja omulaga but ye ali flexible. That's what she means. Era of course togenda muwa kwoza mayinja ago but n'obugoye era bwetutera okwoza butera labikira mu bwababuuza ate nabo mbabuuzira nabo twadda mu mayinja then ne bano bagesa bagenda omwomu nga yagamba mpa olugoye luli plain totally buba butono nnyo like and it happens lwalumu because ife mu bride era tusinga bana byamayinja ogenda n'otunula nga kikwetoolodde jinja ku jinja okitegeera so it happens once a while but tubyogerako olw'ebigwa tebiraze oyinza n'okuvaawo okumala ebbanga nga tokirebyeko toki-experiencinze but lwaki tubyogerako twewala omuntu okudisappointi nga mu mutima obeemu nakyo bwe kiri jjoola olumu kuba wali etuuka tuba busy then n'ekirala mu bridal tufuna ogenda mu field ne twegabanyamu omuntu ayinza olaba n'agamba kafo katono banoonya abantu 4 3 5 bukya ne tufuna omukolo nga kwogwa omukolo nange banjagalayo waliwo emikolo egijja waliwo ono lwasituka nti tugenda Masaka n'akwatayo omuwala omu manager n'omuwala ne bagenda bambaze waliwo ebutuuka nga mu lunaku lumu tulina emikolo 3 ogumu nze kennyini baagala feesi yange to be there wadde tugenda kwambaza ogumu mugenze kwambaza babuuza ogumu okitegedde omuntu naganze sitambula sebyaffe biri mu field to me nganze Shifa I find it fun to me nganze kati omulala ajja kugamba bangamba kutuula ku dduuka kati ate tugenda Masaka kwambaza mu field okitegeera so nakyo kituuka nga tukiina ne tugamba ono asigala leero ku dduuka leero mu field tugenda ne bano ekyo ate kyo how do you find it? Just kinaako tugenda ne tulambula okitegedde kiro by the way nemukoowa nemugamba kati gundi gyosula tewali safe we provide means woosulako for that night tetwagalamu mbeera ya omwami yagambye ndiwa tubayita abane twambaza omugole afuluma mangu nze omusajja anjagala ku video call musooke mundeke omusajja ndabe ku video call nze uno ndi ne madamu Shifa otulaba nze muri nganze yakuwa omulimo nfiringa nga akumazeeko emirembe era omanyi kyenkola mu busiru bwange tuba tugenda Masaka oba mbala ntuuse luka yankuga you know what nembala negamba kwata transport so kugenda omaliriza omwami naye ekyo trust me tubale tuliddamu kweraba mba nkutadde because tuba twayogera ate nze mmanyi ebitambuza obulamu nti girl child kola omulimo guzeberamu n'akasenteko kati ogenda kunjuliza mu budde bwange obw'okukola mbu omwami yagambye omwami tabyagala ate mwantadde mu kavidiyo n'enzino omwami teyasiimye yagambye tiddamu ebyo nze sibyagala okitegeera so ekyo nakyo tukikugambako n'okitegeera nti tutuuka nga like tugenda like season tutuuka season kati obimanyi wabayo emikolo nnyo tutuuka nga season etuuba nga tulina okwetala wano na wali tudde eno tudde eri nga teri kyakukola so nga twegabanyamu nti kati ono akome ku dduuka bino bifulumye tugenze mu field ebintu ebimu tubitambulirako tutuuka nga omuntu atwala ebintu biri worth a lot of money ng'obisindikayo obusindisi tekiba safe abamu n'aba hiring nga kuliko nga package kweri tuba n'aba full package by the way team nnene tulina makeup tulina enviiri saloon wale tusituka nga tusituse ne saloon tusituse ne amakeeke ge banaasala
twetaaga wali omuwala gwe kati yimirira ku keeke kwoli kati mwe mugende mu nnyumba muli ku mugole kati mwe mwambaza ababuuza so we have a big team so kati tutuuka ng'embeera bwetyo nti mune leero tukoledde ku dduuka nga tetwagalamu ebyo nti omwami tagenda kunneesiga yaŋŋamba yakitegeera nti edduuka ntuula Makindye kati ate bwe ŋŋenda mu field ampulira atya ndi Masaka oyo tukugamba gira olabirira omwami wo ate naye akusiime so olina ekirala Sharifa then ebirala get ready to learn ebirala mpola cause naffe bye tumanyi oba bye tukola tetwakula nga tubimanyi kyejeje myezi 3 so tubiina wano buviiri ku ayaninga wig tuzirina makeup so wano bingi opportunity ogenda kufuna eziyiga bingi kusiba bukaaya waliwo abagole nga bakuveiringa era nga tweta n'omuntu wano abayigirize because naffe twandyagadde okukola n'omuntu nga omanyi kano kali at the end of the day kiba kiyamba gwe ezo engoye zibaako amayinja tulina oyiga okubibidinga twebidingira n'akulaga ono n'eggulu engeri gyozikwasaako waliwo obuntu tuzzaako olabawuliza kubanga welizivudde omugole ayinza obutalabika bulungi nga mulina okukazaawo byonna biri part of it then ebisigadde obeera oyiga unless nga nawe olina ekibuuzo ekibuuzo kyenina gundi y'obudde ereeta apart from kukeera tunyuka anti this business is seasonal so kati tunyuka saawa 3 kati nga mu December November tuli busy going up saawa 6 osobola n'okwesanga nga tusuze ku mulimu kyekyo tugambye kali nti tulina provisions z'okusula like bijja maaso awo bijja kati weesanga nga naawe newoba osula wuwe nga naffe tugamba zino essaawa omuntu bw'afuna obuzibu ne tugwawo muka space kaffe okitegedde nga nange nzayogera noweesanga nga nange ngudde mu space eyo then sometimes oyinza okwesanga nga tugenda 40 kola ku mukolo naye nga 40 twagreens nti okukakinga time ye 40 tuyina kusimbula ssaawa 9 gwa kiro otumali otegeke Sharifa nga twali tugende Mubende twasula tutambula mu team za njawulo kati noweesanga nti Mubende gye tulina okuba omugole bavugala tumupresenting essaawa 2 ez'okumakya agenda mu church tugenda tutegeka ebigende era ku olwo tubaga buli omu ajje parking obugoye onewe tubeera mu uniform era kubwali nga tukola ojja kwesanga nti tugenda Mubende emotoka tuzisimbula kiro the only person who will sleep is the person who is going to drive us so tumutega weebako owummule noweesanga nti ffenna nange kamwa koogera kuba nange waliwo bibanga package nyino baako ne lugesiba naye ne mugenda ne mukola because mba mbeesiga noweesanga nti for us to be in Fort Portal right on time oba Mbarara oba wa tukwetaaga tusimbula 9 10 omuntu n'agamba neekansooka enzireyo ndaba omwami oba ensiri tezimuluma oba yeebisse bulungi tukugamba sigalirayo ddala ne kumakya okole ekyomulabe obeera akedde azuukuse bulungi okitegeera so kati ffe tetwagala kugamba muntu nga tukuwa omulimu tukugamba ebirungi binyuma kuwulira tukugamba embeera ku worst scenario etagenda bbaawo buli lunaku but tubikugambira ku worst scenario either okibaamu oba okivaamu so kati weesanga nga kwolwo tusuze ku mulimu tusimbule 9 mu field tugende nga twagala nga tebunnalaba bukya nga twatuuse dda n'abamu ne tugenda leero misana Sharifa tulina okukola enviiri z'aba maids olwo omugole abawadde ba maid 8 abawala tulina bainstallingako enviiri saluuni esituse naffe tulina bwe tulina bakwata obusooka nga bambadde buno bu maid of honor bride to be bulabula kwegamba mulimu obuntuntu but so we find our job fun ife abakirimu naye bw'osanga omuntu nga si mutima gwe takyagala abalaba tumumalira budde so era unless tubadde otubuuza ekya time ne tugigamba yes ekyokkeera then anyway abuuza nti
tudeke emabega ogambye ekya time mbadde mbuuza budde bwakunyuka obwokunyuka season 3 oluusi oba 3 ate nekirala 3 ziyinza okukoona nga ze twagamba okunyuka ne twesanga nga tulina abali mu kwegezaako mu ngoye ne zisukka mwe ziva mu 3 ne zigenda mu 3.4 kati simanya awo client oba tulina omugamba nti muni omukozi adde akwambaza ssaawa ze 3 ayagala kunyuka ali ku bwangu fuluma onadde nkya fuluma onadde nkya okitegeera so nowesanga nga obudde bukoze eki tubuyingiddemu obubwo ebiga tebiraze so kati bwe bityo twekomitinga n'ebimu bijja bikyukamu olw'embeera so otherwise nze byange siinayo nnyo kirala but all in all muntu omulimo gutwalanga mulimo bino byonna bigwamu ekyo kujjukira we might be friendly and nice but tekireetera muntu kusukka nti ke bansekedde kati ate kanzigeyo obuze bwange we want to keep that friendship and respect kubanga ffenaffe twakolera mu mbeera ya kucunga tukubeereko olw'okuba oli mukozi no mbeera twagala ekifo kitubeerere fan kati abamu wokimuwa embeera emubeerere fan n'ayitawo eddembe lirimwonoona yes as in accommodation tugenda beera ne weekly payment like zoba ogenda okozesaako tugambe transport ekyo mane nakimugambye tutandika nakyo ne wano nga tetunagenda ku kya salary the first 3 months we are going to cater for meals and transportation two-way both tumubala nti ogenda n'okudda naki nga naye bwe yeesootinga okusembera olaba oba kinaba naye aba alaba nti omulimu ngwagadde nga bwe yeesootinga okusembera yes kati ne salary kijja kuva kwezo 3 months then tuteekewo salary wezigenda okubeera omulimu ogenda okusinga okuba omunene ng'oggyeko gwo nga gwaddeire is content kulanga business which is nti tugenda tutuuka nga ne manager tumulekera a very nice phone content asigale ng'atambula wadde siriiwo tagenda kukolebwa lwendiwo lukka tulina okulanga engoye tulina okusigala nga abantu balaga business whether I'm around or not yeah so that is the biggest sikugamba nti banaye manager afunyeyo ka idea bane mujje tusooke tukwate kano oba waliwo ekiriwo mu ggwanga twagala kikolako kasikiti omuntu agenza nene ebintu by'abano byantamye the moment you start feeling it bikutamye by the way you're free to tell us nga bwe nagaye twagala environment ewa omuntu eddembe twagala tulimuwe naawe olituwe ddala ti eddembe tutalikozesa bubi kuba tuzze kukola naffe tuteekamu nga ssente tuzaagala nawe twagala olumirirwa ogambe ssente ze banspendingirako zivaayo zitya kanaye bw'osanga kantu eyo n'okayiiya twagala ng'obwongo bukola ebisigadde abantu obizi zo zirikya Shaliko agenze mu luzungu obizi zo ebikale bintu byasinga okwagala okola like nga yeyo omuntu ebintu byakola no kubeerawo omuntu ng'agenda kubeera ng'agenda ba yeetaagayo olunaku nga ye wakugendako mu kiraabu ekiro oba agenda mu pikiniki nga ku Sande nze munange buli lwa Saturday sisuubwa mu kifo w'ekitimbayi refreshinga kwakoza n'abantu nze ndama era ngenda obibuuza manyi wayi nange era wantu wamu gye nali applyinga byonna bali babibuuza omuntu n'omanya ekintu kyanyumirwa tosobola kukola na muntu ng'atabeerako happy ngatabeerako kyekyo mande alina okurefreshinga ku mind natabeera ku mulimu naffe bukya nga tulinayo ka day off nga bridal ffenna ne tulwewa nti we are going somewhere so kirungi okuba in records nga tubiina ne tumanya where to take people yeah ngagwe kati ekikunyumira nga nze siri muntu wanga kyayogedde simanya gongo ogenze wano simanya ogenze wano gwe kikyokola mu biseera byo kati ffe tutera okugenda netulaba movies mugondiwa Posico movies oba ebyo bya manager
manager yayisawo ensonga ze gunjana atanga alwaddewo tiika ennene ebannaani manager gunjana terofuluma zaani zino zimukizo z'olaba takala omuntu ng'ojja kusanyuka kozi kati ofuna obudde obuli free then ojje mu mulimu okole ekyomulimu nakyo kibeerewo. Just manager, I'm not complaining. Njagala sales nga mbitabo ndaba ssente ebiyimirirawo n'amasimu nagako wagaba customer okuŋŋamba nti nabadde ku dduuka ne sigula nga waggale n'ekirala muwala yanziimudde ebyo nze ebisigadde nze ebyo bwe bibaawo eza muvi ne bamuzisaba nze mukwano ebyo ng'edduuka liggulwa kasitoma mpa gundi ennungi baneeshipa oyo omuwala sifa bagenda obeera ne butaaga erinnya lyo nga kweriri ng'ayogererawo nti bannange Maureen yankozeeko annange biweddeyo jasi naye yagambye luli yadde alina kyabuuza yakizeemu ekiriwa okulanga ya ajja sobola okulanga so mutuwe gundi zammwe mumugambe aveewo ng'amanyi mutuwe baziyita batya reviews review bwe tubanga by'otugamba obitegeeza tugenda with you with the by'otugamba naye tugenda kubiraba. But for a start, welcome. Tukwaniriza ku team. For a start, then tugende mu interview ya 3 months eyokwongera okwetegeera. Tuyinza oba naffe bye twogera si bye tuli. Nga tetuli balungi nga teffe abatama. Tuyinza oba gwe okitegeera. So tukwaniriza ku kya 3 months zino ze tugendamu. Then muwateekewo ennamba tugenda mukubira tulabe lwatandika but ffe twaguddewo dda ne bogamba tandika nkya. Then Saima agenda mupima ebipimo measurements. But ffe by'otugamba nti so far bwe tukulaba wano nga twogerezeganya si wabi ya zonna ziteekako namba zo zonna. For a start ndaba nga tusobola otandikiraawo. Okay, thank you very much. Then bwe tuba tugendera ku level yaffe eri eddako awo tugenda olabira byoyize business bwogirabye tuddemu tunyumye naawe okyasobola tugamba nti I can't continue with you. This is a free world. Yeah, otherwise nice meeting you. Ono ye Sharifa. Business agibaddemu ebbanga ayagala nnyo kino. So tusaba muleme mu disappointing because mu bulamu bwange sisangangayo muntu ayagala business gyenkola nga ye ku bojja mu area y'abakozi and kyemmanyi nti talina byabawala competition ate kyemmumanyiko nti tagula gyendi buganzi ayagala ttiimu y'amaanyi sigula buganzi nti Maureen yazze kati kamukuba ekikono baagalenze ekyo takyagula buganzi. Sharifa okyagula buganzi gyendi ayagala mirimu tutambulire wamu as a team. Yes, so ayagala tukole kyayagala tukole ffenna tuganyirwemu. Yes, otherwise other thing nti bw'oba omanyi like ng'olina ekintu ky'omukono ky'osobola okukola by the way in case ekiri extra ene olinayo ekyomukono ky'osobola okukola Ebiseera byerabira mukama. Kale for example tuyina ali mu kujja ku team naye yamanyi ekyalaani kubanga nti tukuwa example oli ayinza ogamba manyi enviiri oli ayinza ogamba nti manyi obuviiri obwo kati nga nze wano nyambadde wig tugitonginga tugiyisaamu ekyuma in case oli free oga nze nyina ne kano ka addition ka plus it is okay era otubuulira Nyinza obutabeera specific about that naye kyenalingizeekoko kyali kyanviiri enviiri ka idea katonotono nti oli bw'aba akwongeddeko oba n'omulaba omuntu kuba zino wigs era okusinga ffe tuli mu wigs era abagole osanga tubasiba kaswayiri kano ak'enviiri zaabwe okategedde ak'omunda ako akali nakyo tubasiba kaswayiri nga tubatuuzaako wigi but owa wigi tuba naye ku nnaku ezo but they are these simple wigs nga gye nyambadde
so ojja kwesanga omuntu azze wano olwolumu okutuyigiriza how to maintain them okuzitonginga bwe bityo so ebisigadde it is okay tetukwaniriza ku team manager agenda kukubira after bana abalala abaliwe agenda kukubira gambe lwotandika nakina buli kimu then apima wali neta tumuyite oli ku bwangu nnyo bw'oba toli ku bwangu nsaba otuuleko wali tuyite omulala then abapime lumu kuba ate okumuyita jje omwaddeyo kiwanvumu so thank you. Kale dear, thank you. Dindirako wali Sharifa agenda otuleetera dda. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance. Welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Okay, bannange tukyagenda mu maaso ne interviews zaffe oli gwe twamaliriza ye nabadda Maureen so kati katufune omulala atubuulire ku linnya lye tuyinza okulaba. How are you? Sharifa muwe kamera bayogera mpola yasikati omutekeko oba sembereko awo malai nzile bari no, it's okay. Mutandike tusabako okumanya go manya Kibwana Ntambi Jovia Nantambi lwaki oli wano? Njagala mulimu. Oyagala mulimu? What tutegeddeko otya? How did you get to know us? Mukwano gwange yaŋŋambye nti oli mukwano gwe so nansindika wano. Waliwo mukwano gwo naye nga mukwano gwange mukwano gwange nate naye mukwano gwe kati ndowooza bwe yategedde n'amugamba bwe yakugambye like biki bye yakugambyeko? yagambye nti mulimu gwa boutique ku bya kutunda ngoye ebyo byokka byabadde aŋŋambyeko. Kiki kyokka we yakomye? Kiki kyokka yakomye nti weetaagayo omukozi like agenda okuyambako ku by'engoye byebyo byokka byadde aŋŋambye. Okay. Obadde okola? Mbadde nkola naye nga nkola waka. Nayogera mpola. Nga nkola waka. Wano nga boogeza nabisobola. Obadde okolawa? Mbadde nkola gwa waka. Waka oludda wa gy'obeera? Mbeera Buziga. Obeera Buziga?
ewaka wali buziga gyowokolerayo gye mbadde nkola naye nali navaayo naye mbeera ewammwe buziga. buziga like you reside in buziga but obadde olina wookola ewaka still in buziga okay ku mulimu gyobadde okola obadde osulayo mbadde nsulayo naye nali navaayo nga mbeera ne mukwano gwa mami wange. kati mukwano gwa mami waali buziga okay so kati at the moment mukwano gwo yakugambidde kuffe obadde wavaayo ewaka gyokola tubadde tumanyi bwe yakugambyeko eri n'ovaayo okay so she's called who Nantambi Jovia Jovia ng'ogyeko okukola ewaka at the moment wobadde okola ki ekirala kye wali okozeeko tewali kirala kye nali nkozeeko just egyo ogwogwokka gwe mbadde nkugambye. mulowooza Jovia tetukuwulira olaba naffe abali wano tewali mulala gwonna gwe nali nkozeeko just ogwokka gwe mbadde nkugambye. ogwewaka gwewakasooka okukolako tokola nko walala ogusanze otya ogwewaka ogwewaka gubadde gummenya gukumenya lwaki emirimu gibadde mingi nga ki engoye okukuta makala okwoza mubaddemu nnyo okwoza engoye ng'ewaka bali bameka ewaka babaddeyo 3 nga bakulu oba mulimu n'abato nga mulimu omuto omu abakulu 2 n'okusiimuula okufumba n'okulabirira omwana. So toyina apart from wokoze waka toyina experience ndala nti naliko ku dduuka lino natundako kino wano nabiko mu saloon wano tewali nali mbaddeko kugwedduuka naye awo gwali gwa mami wange dduuka nga litunda ki just byakunywa soda na butunda retail okay kati bino ebyaffe bya bridal webera obiraba byakwambaza abagole tutunda n'okupangisa so kati now that bakugambye ku dduuka abatunda ngoye tewategedde nti birimu ziggawuni mulimu kati bw'okisanze embeera wandyagadde okukolerawo oba somehow bikyuseemu ku byewandyagadde nandyagadde okukolerawo lwaki ndaba nja bisobola oba n'ababaga banjigiriza nja bisobola olina passion like okiyinamu okukyagala ko abamu osobola okukola ekintu abamu n'okikola lwambeera nti kyekiriwo abamu n'ogamba nange njagala otuula mu dduuka nkole you know nze mpulira buli nkyagala okyagala olinayo kyonna bakiyita bya mikono kyomanyi ki okusiba enviiri masiba enviiri esiba nviiri ki kana 3 then n'ebiswayiri obwona obusobola obukwata bwekabula ayagala babukwate lwapaka so omanyi okusiba enviiri nti bwemba njagala akaswayiri okasiba buno bwetuterako wiigi obwo butini sibumanyi manyi medium size but kale olina idea ku nviiri ate bino okutonginga obuviiri obwo era nga mukwano gwo byakola kirabika byakola eyakugambye kunzi naye ebyo byo mbadde sinaba tonnaba biiga okay Sharifa buuzaayo ku kibuuzo nange mbuuzizza nnyo ndeeta ebyange tagamba nti bannange nga banfiirako mukwano gwange nga nfiirako kati Jovia ID eriwo national ID nina just eri mu simu olina ya musimu nade nagireseeyo waka olugina wagireseeyo kati yamugambye kati ono teyakimugambye ani teyamugambye ey'omusimu tusobola ogirabako katufuneko ku y'omusimu newe ngenda gireete mukwano
Okay. Jovia. Okay. Enkozi eri enamba gye wakubiddeko yakubye ku Airtel. Yabadde What Airtel. savings? Kati inako mbadde namugamba aweereze eno. This is a clear one. Yennyini agituweereze. As we go on. Okay, so ekirala nga tetunagenda nnyo mu maaso tusanze obuzibu n'abakozi ng'oli omuleeta kuba ebyaffe birimu okuyigiriza omuntu because for kuwa omulimu kitandika n'okukyagala like loving it kitegeeza if you love the job the kind of job gwe tuyina tugenda kuyigiriza kusiba gomesi kwambaza gawuni kwambaza ng'abanyankole kwambaza kinyarwanda bingi so tumala obayigiriza omuntu n'atatuula mu kifo so kati ffe kye tuyina emyezi egisooka tuketaringa transport ne tuketaringa n'ebyokulya tetutandikirawo kuwa musaala ekyo tukibeeramu okumala emyezi 3 1 ne tutegeera embeera zo netujja okukola naawe 2 ne tumanya nti ofuddeyo okuyiga omulimu ne tumanya nti tujja kukwatagana then after those 3 months nga tutandika ekya salary kitegeeza 3 months guno tekuweddeeko ziba zitandika n'ogujja so ne tulaba nti omuntu ayize tusobola otambula naye ayagala okukola yes ekyo okiraba otya Kirinaako obuzibu. oli okay but bino byonna entambulayo you don't spend your money for wiketa wiketa for your transport katugeze nti oli webuziga buziga ka taxi okuva ebuziga ne kakuteeka wali eri ku bitaala ziba nusu 10 then n'otuuka era ne 1 n'okuddayo tuketaringa then n'okulya we provide okirabye nakola bato nafuna mulimu but we've made sure nti you eat lunch sikyo oba tolidde tebamuleetedde emmere Ndidde. n'ekyokunywa mbadde manyi bannange olaba n'ekirala onoosobola okuyimirira mu kamera olange kasitoma asobola okufula Kangezeeko. bamubiddeko ebigezo Nedda osobola kubanga n'ekirala okumatiza kasitoma kale okusobola nga buli kintu kitandika n'okwagala osobola okuba like oyagala ng'osobola okikola nga bw'ogamba nti tuleese ekintu banaye tukikole omuntu n'abagamba nti nze sibeera mu kamera abe waffe bandaba batya omuntu n'atuuka n'akulaganga nti azifu kyemukola kiswaza azifu kibi so are you ready and willing kubanga ebyaffe bya mu kamera Ndi ready. oli ready okubeera mu kamera si bino tulina akantu kaffe ketukwata oganze tebantunuzaamu kati ffe naawe awo obeera otufudde uncomfortable Ndi ready. oli ready ogendera tulangiramuko kiki wandyagadde wano okulanga ku byonna nga bw'obiraba Eri ya silver. dress ya jasi dress ya silver jogendo langa okay bajja kulanga then nga tetunagenda mu kulanga Sharifa time morning time twagala omuntu obutasukka ssaawa 2 ng'atuuse ku mulimu ssaawa 2 ng'otuuse tetwagala excuse ssaawa 4 toliiwo togenda kukola wekka oba omenya banno kitegeera banno bo bakeere gwe tokedde kyokka ate mumalize nga ssente zezimu okiraba kati obisobola ebyokkeera ku makya Nsobola. then okunnyuka tunnyuka ssaawa 3 but waliwo olumu lwe tubeera ne season noweesanga nga zikoonye 3 ba client bakyajjudde mu dduuka okitegedde neweesanga nga obudde buyiseewo
Njoke nakyo. Olyoke nakyo nakuba nti kyetuyina era tumakinga sure nti omuntu atuuka ng'ali safe. Safety is a must kuffe. Then ekirala after those 3 months ng'oyise tusuubira okuprovidingira abakozi baffe we bava weewali there is a home where they can stay. Oli willing okurelocatinga bwe tuba tukuwadde tugeze ne tukera ne tugamba nti ku mulimo era we tusula. Sina buzibu. Okisobola oba oliko bino nti nze siva waka oba nze tebanzikiriza nze tebasobola osobola okurelocatinga. Basobola. Oba nze bamanyi ogamba nti basula mu ddoomu. Sharifa n'abakozi be. Bote basula mu ddoomu. Sesula nakyo sesula mu kibaasi. Kwata ono bakeeke ndowooza bakwata. Nze nsobola. Osobola Iya. So kubanga tutuuka nga twagala omuntu nga business tukeera na biki but naffe tusobola kugamba kati nti katukuleeta osule nga tetunnamanya nti onaasobola okukola tusooka yita myezi egyo 3 omanyi omuntu ataakeera oba atafa ku mulimo ne bw'omusuza ku mulimo wennyini era alemera mu buliri okitegedde. After 3 months tutunuulira forward okurelocating oba si kyo abagamba nti nze temunsuza nga weteerawo embeera gwe woosula okitegedde oba si kyo ne tukusuza ekyo olyokke nakyo okusulaawo ku mulimu. Then ekirala ogambye wava eri ng'emirimu mingi okukutama nga kikuyisa bubi kati nawano oyinamu waliwo condition ebyokukutama. oyinamu embeera kale health wise etakuganya kubanga kukutama. Awala ekyakisinga okumenya kwali kutama kunyangoye ate ng'emirimu giba mingi oba omaze guno ng'olina okubaka ate omwana yambuka kukuba ebintu ng'ebyo naye wano eno nja kusobola omalako. Tudda ku public holidays. Public holidays zokutambulira ennaku enkulu Valentine, Christmas yani Jovia si Musiraamu si kyo. kati waliwo public holiday nga Heroes Day, Mother's Day kati then ne wabeerawo nga Idi ne wabeerawo Christmas ezo ennenemu ne wabeerawo naziri entono. Ate ffe ku public holidays ennaku ze tusinga okukolamu nga Mother's Day ezo Valentine tugambe Women's Day kati fate lwe tuyinza ofuna ba client in that oli wa office lwafunye off ye ate n'omukolo gwabwe guliyo weekend kati najja tugambe Women's Day n'afuna ayagala lugoye olyoke n'okola ku public holiday Ndyoke nakyo. kubanga ebimu naffe tutunuulira ntugamba naffe tuzaagala twagala ogenda public holiday naye kati wesanga awa job is seasonal. Kale wewe tufunire emirimu ennyo kati ate abakozi ne bakulaga bonna bagenze kati ate ennaku ezimu inawo omugole n'ekirala olumu bibaamu field ne tugamba nti kati Jovia oli ku ttiimu egenda okwambaza ejjinja tutuule mu mmotoka tugenda kwambaza omugole omuntu naganze sirinnya mmotoka genda wala ate ekyo kyo kirinaako obuzibu nakyo. Then ekirala Sharifa uniforms. Ajje uniforms by the way ekirala mu mulimo gwaffe twambala uniform to keep the smartness. Ekyanza okula sebo omusaba mbadde nkusaba ompeemu just tubadde tulinako ka job opportunities bwe tuliko wano like bwe tu interviewing kale onaninda for like 10 minutes 10 to 15 1 day 15 yeah? Kale neyanzi so okitegedde nga tubadde ku uniform twambala uniforms strictly tetuziteesaako ate nze amanyi nti Monday ekedde mbambaza ziri wa Tuesday nze amanyi Wednesday nze amanyi Thursday nze amanyi. Are you okay with the uniforms? Yes. Then oyinako ku type z'engoye z'otayambala noganze ebyo sambala
Sambala skirt. Tuyambala skirt. Yeah. You don't feel comfortable in a skirt, so shall keep that in mind. That is okay, chabuntu nsobola kitegeera. So keep that in mind in case woyita. Anyway, ne one mu 3 months ezo tugenda kuzambala uniform. Ntitugeze ne bookera n'ojjira mu ngoye zeezo era ojja kukyusa oyambala uniform, then wotuuka ogenda, you can pack your uniform and put on wherever you want. Then ekirala, so either tuyambala skirt oba mpanvu oba nyimpi. Mpanvu njambala nayo nyimpi sizambala. Skirt enyimpanvu so jambala either round oba tight you can. Okay, all in all tuyambala bimpi. Sibyambala. Ne ugambe tuyambala skirt nyimpi empanvu zambala. Kati ate ka short akampi. Ka jean short tugeze. All tuyambala short. Tuyambala bimpi. Ngezaako mbyambala. Short mbadde ntegeeza obujini bwa patra. Sharifa sigenda kutunga. Sharifa yachi. Okay. So then uniform, you're okay to put on a uniform. Naffe tuli okay okuwa uniform ojoli comfortable nayo. Customer care is a must. Okusimiringira omuntu ayingidde omwaniriza obulungi wano teeka. Ekyo kisobola. Wali omuntu aganze sese saasese. Kisobola. Omuntu omuga asimiringa akaswa aganze kati ba customer obaagala nesese nsina gesesa. Kisobola. So you have to be easy going. Ng'oli muntu omukakamu awuliriza nonyonyola n'okunyonyola noyiga ebintu omuntu n'omunyonyola. Aliwo omuntu ayingira nga teyabadde waggula naye n'agula lwa muntu gwasanzeewo. Okimanyi? Nagamba nenze nayingidde nga sina na kyakutwala shifa nga nzize kulabawo bulabi naye bambi nasanzeewo omuwala ne nga neŋŋamba kale kangulewo akaviiri oba akagatto. You understand? Then what else? Content. Then tugenda kukola content. Tuli mu camera ekyo twakikugambye. Business yaffe etambulira nnyo ku content and cameras. Era ezo zo tukikola daily basis. Tebiriko mbuggu oba olina mood oba toyina kale lwerukedde nga tulina akantu twagala ka filminga. We expect you to act along, to kubeera social and all that. Then ekirala twagala omuntu nti oba wajja kukola wano wowajja. Siri ready kujja customer takulaba odduuka liggule nga wasaze ekkubo wakozeeyo emikwano. Nze saagala kugenda kugeya ku kyalo kyonna. Kuba bamwe babula batugeyaako bakola ki bayiiya. Kubanga toyina mboozi nabo oba ogenda nnyumyaki. Waliwo abantu abalina omuze nga yakatuuka bw'ati omulimu wakagumu wakulaza agenda kukola. N'atandika n'agamba maama nkubidde mbw ate ebijja byasise. Tugenda mu kyalo kulima bijja nga yakatuuka. So in case tuli baggabayo ku off tuba tugidiscussingako accordingly but zijja kujja after 3 months. Ebyo kati that is a phase after nga lwofunye off eyo ate off tuzifuna mu phases kubanga tubaawo n'abalala so lwogifunye koleramu ebibyo sijikuwalira ate nkya n'oŋŋamba nti bannaye enkoko simanyi ate mu kyalo bagambye nze atuulako empewo bampise ebyo sigenda bisobola ate nange otaake program z'omuzange then okutuula ku mulimo tofaayo ebyo mbusimanyi nakyaddeko wali ku neighbor okuba nadde neighbor wanga mu dduuka temuli bakasitoma mukwano lituulemu oba mulimu oba temulimu then ekirala atulangiremuko agambye agenda langa eri dress ogirabye mu nsonda tugitunda emitwalo 4 tugipangisa emitwalo 15 kati tulangire ng'oyita abagipangisa oba abagigula tugitunda 4 tugipangisa 15 eyo kala ya silver it has a slit erina amayinja ku mikono so you're good to go. Nefa wekyoya ongeze ku ddoboozi Utandike.
mpita bagenda pangisa oba abagula abapangisa yenna abapangisa mitwalo 15 okupangisa okugigula 4 bakasitoma baffe abalungi basooke basonyiwemu katonda kino ekifo bakiyita batya Posh fashions and bridal coach oyinza okozesa Posh fashions kaako ku mirror wali Posh fashions HOSH Posh bakasitoma baffe abalungi muli mutya amannya gange mpitibwa Nantambi Jovia tuli wano eno ku Posh fashions leero mbaleetedde eno dress eri mu silver nga tugitunda emitwalo 4 then namwe abagala ogipangisa tugipangisa mitwalo 15 kiteeteeyi kirungi kirina skin ennungi tekitawaanya so abakyagadde like ng'olina prom abagenda ku zi prom zikikola like ng'olinayo birthday party nayo esobola okukukolera so abadde bagyetaaze namba z'essimu zo sizimanyi kale beedo Thank you Jovia you've tried ebisigadde tujja kwongera okuyiga okitegedde so I think tomorrow reviews Jovia hobbies zo onyumirwa kukola biki mu free time yange njagala nnyo owuliriza music oyagala muwuliriza tugeze wano tuteekawo TV music n'abaako oba oyagala okugendako mu club Okay. Jovia ayagala nnyo music kyekisooka ate ekirala njagala nnyo okubeerawo nga nyina ebintu byembala mu bulamu bwange zengansi so okozesa nnyo obwongo tulaba ku movies nziraba naye siziwa nnyo budde so she's a fan of music so kitegeeza Jovia tumuproviding ano ka music tagenda zunga ku banneyo nze seefasa abantu tuweefasa kituufu kasita obabuuzaako halo that's enough teri mboozi good ate ne customer simwefasa munyumiza customer zena bibye ng'otandika mune nno nkunyumiza ati ejjo twalidde muceere munnange nno olowooza nno bakasitoma tubalaba tebajja n'ekirala mune customer nga bozzeeyo mulinayo ku mirimu gy'ova n'ekirala feel okay to work in an environment erina cameras tuba tulaba nti ne bwe siba wano we are watching on phones tuba tulaba ate tuwulira yeah so customer musanyukira n'omuwako watuula tugenda kuba bakasitoma tubawo otuzi tw'okunywa tubaawo yeah sometimes kachai depending on the weather n'engeri customer fe abaffe basigala bajja asobola okujja lwe yasooka ng'azze kulabako n'adda ng'azze kudipositinga kati customer azze emirundi egyo gyonna balina special treats ze tubawa mu maaso eyo ya buswiti buno buba ku mmeeza buba bwa bakasitoma si bwakuyoolamu bubatwale kamu ne bakasitoma beefuge omwasi okubuyoola bonna kale so Jovia mpozi ffe olina ekibuuzo Jovia wasoma paka class ki nakoma paka P7 so Jovia gwe nga gwolina kyotubuuza sirina kyembuuza ayoke ne byetwogedde byonna ekyo tetumanyi Jovia naye tugenda kwongera kwetegereza myezi egy'esatu yeyo interview esembayo tubeera naawe myezi 3 ne tuyiga ne tukola ki so wetugenda okulabira nti ddala we can move on with you or not so then olindireko wali kati webale kutuuka mu budde tusonyiwa okukurisaamu nga tulinza abalala abadde batugambye bajja nga tebatuuka naye ogenda lindamu kaawo tukole measurements
eyo yeyokanye tufunirako tevaako kale Jovia otherwise nze review zange nze Jovia bw'aba byayogera ng'abitegeeza tumwaniriza ku Hosh Fashions and Bridal team and we are looking forward to work with you. You're welcome tukwaniriza. Thank you. Unless otherwise reviews ziri zitya yekutte ejja muvaamu bw'anaaba ayagala yekutte nnyo ajja kucamuka bw'aba omulimu agwagala ajja kucamuka. Tuli bakyamufu wano Jovia. Tuli bakyamufu abakasitoma baffe abamu ba online tulina osigala nga tubawa ku ngoye tuba entertaininga okitegedde. Yeah, she will be okay. Bwe ndowooza nze simanyi mmwe kye mulowooza. Ajja kuba juka lwe lunaku olusoose. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne Naabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate